agamba nti afiiriddwa ba anko be babiri okuli I think Humphrey Mayanja bwe bazike mabigakaawo ne AK-47 yafa sometime back. Akiteeka ku bazadde ba Chameleon nti bali careless tebafuddeeyo ku baana baabwe. Agamba nti bamwagalako sente zokka monetary value gy'aleeta. Agamba taata w'ekizibu kye kisinga okumutawanya mwenge. Ati omwenge gwanywa talina kuwabulwa na kugayidingibwa bazadde be. I don't know what you think about this, Mr. Gashumba. Kati ekisooka tuweereze essaala zaffe eri Katonda anga yanjaba naye awonya ye Katonda ateekeko Katonda akwate omukono gwe aguteeke ku Jose Chameleon awone kubanga Chameleon nze mukwano gwange ye muyimbi asinga wano mu Uganda taliiwo Chameleon yasinga ye muyimbi asinga kati manyi waliwo abanyiize waliwo abalowooza nti abalabe basinga Chameleon yasinga legend tumusabira ne bw'aba asuuse akyuseemu obulamu bwa livinga akyuse. Yes, Chameleon muganda wange. Chameleon namumanya 2001 era leero njagenda mu ddwaliro mulabeko okiwulira omwana mu byayogedde ekituufu. Yes, Chameleon yajjayo erinnya Yes, mu buli family wabeerayo omuntu bw'atyo. Mu buli family M7 yaliyo wava munno yalimu yaabwe ontegeera mu buli family mulimu omuntu bw'atyo. Ekyo don't doubt it. Yabatamala omugenzi ye yaliwo. Eyamwami Gashumba Frank Gashumba yaliyo. Eyange nze ndiyo. Wali abalala botamanyi. Then kati awo mbamba manyi. Because gwe manyi yajeyo family. Okay. But siri at liberty sola kujajinga Chameleon ku mwana byayogera ate sola kujajinga Danera kubanga bombi sibawulirizanga naye kungu simanyi nti oba wali ebiseera amakaba galina challenges families nga kakati eggulo nabadde ndi mu office a stray phone call omukazi nankubira essimu tata Peter naye lwaki tolabirira mwana omukazi n'awalabuka okumala eddakiika nga 2 nemugamba munnange sinze Peter kyolimba yeggwe omwana gwe watuzaalamu wabiziza myaka 7 nemugamba maama gwani nange asigwe Peter tyaa nambuulira nyina omwana myaka 7 maama wange teyeyamba nange ndi bubi mwana mulwadde nemugamba omanyi eno simu gyokosa smartphone tyaa katikitiki nemugamba funa mukwano gwa ina smartphone you WhatsApp me now WhatsApping nemubuza can you call me yes nankubira nemuga can we do a video call nankubira ku video call ng'omuwala aliwo nawo tunga enviiri zonna oyinza okugamba nti amaze emyaka 4 mu lutalo the humanity in minejja nemubuze namba eno eri ku mobile money nti nemuterako sente oli kungu family zina ebizibu abakazi balina ebizibu mu maka abasajja balina ebizibu mu maka olinga wakubulira ebizibu oyinza okugamba Allah nze ndi bulungi omwana bw'avaayo okwogera bw'atyo waliyo smoke kyankubye walanze kyankutudde omwana sebo jangu nyambeko Danera nali mumanyi an exclusively typical conservative true African woman Danera kwa newaabwe nagendangayo esebuku naye mbasaba family ya Chameleon family ya Danera ne ya Jose Chameleon mulwane nnyo nga bwe musobola mujje ebintu mu mawulire naye omwana ono enjogera gyeyogedde ng'alinganga empologoma ebadde ensibye ku lujegere sagana kwa society family ya data wange
okiwulira nga kitegeeza they know a lot. Tusabira Chameleon Katonda amusuuse, ne tusabira Chameleon akyuse lifestyle. Chameleon ayinza otufaako enkya singa takyusa. Omwana ayogedde ku mwenge. Mwana genze ekitali taata wange mwenge. Yes, omwenge gussa abantu baffe nawe b'omanyi. Waliwo omuntu omukulu ennyo mu ggwanga muno ndoza mu hierarchy y'abataano abasooka mwali. Singa tiyava ku mwenge singa mufu. Teri kintu kibinga kunywa mwenge ng'ate tolya. Olya n'osula ng'ogunywa nga tewali breakfast. Olya ndowooza. Tamala emirundi muganda wange bwe yagobwa mu State House nga talina mulimu n'agetinga frustrated. These are facts. N'alwala n'atwalibwa mu ddwaliro, abasawo ne bamugamba mirundi va ku mwenge. Nitwegeya Chameleon, nitwegeya Tamala emirundi. Nze akugamba ndayira nga ntya Katonda ne muleta ne food supplements nazijja Germany. Mirundi naddawo n'anyirira ng'agoya amateeka g'eki olw'okuba yali so frustrated n'addamu okunywa ki mwenge. Ate kino kizudde abasajja abalina abakazi babiri basatu abeera mu balance bw'ati. Omukazi A amanyi B yamulabiridde, B amanyi C yamukoze eki, n'abeera obeera mu bbanga bw'oti. ngenda mulabe leero Jose nenkwebaza Chameleon okugaana bano principle okujja okulaba agulanyi ekyadde kibututte nakasero kukeneka Chameleon. Kyagulanyi oba oyagala nnyo Chameleon lwaki wamuwa kaadi ya bwa meeya bwe Kampala? bagiwa Nabira. Yes, lwaki wagimuwa? Bagiwa ani yavuganya ku bwa meeya wa Nupu yali ani? Bagiwa Nabira yajja ku yes. Lwaki wagimuwa? Yadde agenze keneka era Chameleon webale. Kyagulanyi manyi ompuliriza bw'oba omanyi nti oyagala Chameleon, Nupu buli mwaka efuna 3.9 billion sente z'omusolo. Tulaga omutima ogw'ekisa oyo yalifutinga Chameleon okuva e Nakasero omutwale South Africa, omutwale Turkey, India oba US for treatment. Tukakase yadde agenze kwekubisa bifaananyi. Okay. Well, akadde katwala waliwo wano omuyimbi yalabiseeko mu Uganda ba mu Jamaica bamita Dexter Daps. Ajja ku stage awo yakoze performance y'omulembe nnyo naye ebikola byabadde byesitaza mu kaseera nga UCC yakamala okuvaayo okubaninga ennyimba z'Abannayuganda okubanga Bannayuganda okuli Liripazo, Gravity Omutujju, Bannayuganda mbaga nti lwaki mubaninga nnyimba z'abaali bano ne bajja ne bakola ebyesitaza ne mubaleka. Show yabaddeyo Sammeka kiro yaddeyo abaana b'abantu bakulu yabadde music show. Show zonna ezikolewa ekyo zigamba olina okubeera 18 and above period. Kyovera mu Europe waliwo talk shows or TV shows ezitakkizibwa kubeera ku TV or radio before 9 p.m. Sorry, before 10. You get it? Ne Nairobi one tokkirizibwa kutunda mwenge kuteeka bbala mu university oba ebweru wa university. Okiwulira? Aba okulira na university. Otegeera oyo omuyimbi gwe mpulidde mbu baazinye ebisasamaza ebyesitaza byabadde ku CBS, byabadde ku Radio 4, byabadde ku show wali Katikkiro we yasinziira okugamba nti baganda baffe Mutujju nani omulala nti basobola okuyimba ennyimba endala ezisinga ziri ekyo yali agezaako okulaga. N'ekirabo ogenda mazina g'enkima oba osubira emikiro okukubako bayinza okubbira mu kasino n'okuba enduulu gyeogenze. oyinza okugenda mu Angenwa oba mezo ezo mezo zammwe ne bakulinya ekigere n'okomplaininga oba obisuubira si bwe kiri. Bwe weegatta n'omukazi ebintu biri bisatu. Bwe weegatta n'omukazi ebintu biri bisatu oligojjamu empale naye n'agijjamu ku mukazi. STDs, STIs, HIV oba olubuto asuubira ebi. STDs, STIs,
HIV oba olubuto tewali musajja yegattana mukazi mu process obwo ne muvaamu Lamborghini oba Ferrari no biri bye bivaamu kati bwogenda mu ebivulu by'ekire by'abatumbaavu ne beeyambula ne bazina ebyekigega it was expected. Rita Dansol yakisusiza nga alina mugomesi. Nze simumanyi na mumanya mwe mubamanyi the mere fact nti omumanyi n'erinnya naye wabaddeyo. Nze nali mu show ya Fred Sebata. Yabadde ngenze kusaka mawulire. Wadde ogenze kusaka mawulire wa Sebata nga saakulaba tegaaliyo wa Sebata tegaaliyo. Saakulaba seba mubawulidde kunguwa mu amawulire agasaka eri. Wonna ngendawo. Kati kakutwale wa Sebata. Fred Sebata. On Friday yadde show y'omwaka. Naye akola idinze ne Sebata yatukubidde show gye sirabanga. Ennyimba ziri original ffe twakula tulya Sebata. Aza Mariam Big mukwano gwange my daughter. Thank you so much. Big thank you so much. Ntimu walooza Sebata ne bwafa enkya agenda kufanga musanyu. Namulabe nga amaziga gabula muyitamu. Essanyu. Bakubye lukoba ku lukoba. Ekyo ekyasanyusizo kimanyi. 65% abadde mu shedi ba Genesis abaana abato. Bavubuka abato. Ekirala nga 60% bavandimu be babaddemu. Tuwababaze. Nalabya nze mbalabirawo emisajja ffe Jessica twemanyi magnet. Njagala mulabe video abantu adde bagenda okwase batomufu wa sente abakyala bali abensinga empanvu nga kikulaga nti bondi ya Buganda n'abavandimwe eri deeper. So big thank you so much mwena ba sponsors nawudde ne Jerusalem yakibaddemu. Jerusalem thank you so much okuba nti mwali organize Sebata. Yesebo Jerusalem nkuwulira ogaba ku mmotoka ne Sebata mumufunire ku mmotoka ensajja mwatambulira. Sebata bamwe ku mmotoka. Jerusalem baka mumutuuse. Yes, mumuwe mmotoka etambulirwamu temumuwe wishi. Awuliriza radio Jerusalem. Jerusalem tukwegayiridde Sebata mumuli organizing mumuwe mmotoka ensajja mwatambulira. Jerusalem Sebata muwene petrol station kwa inanga okunywa amafuta paka lwaliva ku nsi kuno. Kwa yatuyimbidde nyimba sho yatunyumidde. Yes. Well, ngana tufuna amasomo kubanga gandi bubi wana abantu bantabukise ko bali mukubagala kuberanga bogerako naffe. Naye nga omukwano gwo bamu nabya bufuzi bw'omutyo mukulu Frank na. Banange yali mbaka wa parliament. Banna Uganda sinza kukosa nti ntwala omukisa guno n'ennaku nnyingi mbabikira mukwano gwaffe Dr. Frank Nabwiso. Dr. Frank Nabwiso omusajja azaalibwa mu Busoga. Beba kugamba abasajja adde basinga abagezi wano mu Uganda ne East Africa ye Dr. Frank Nabwiso. Kitalo nnyo abadde mukwano gwange nnyo nno ngaje yakomeza kitalo nnyo. Kitalo nnyo unfortunately ne mukwano gwa Dr. Kiza Besije tajja kumuziikako kubanga Dr. Kiza Besije bamulimaanize paka January. Nabagamba wano gama simulida oba kiyamani wa court marshal yeyo eri Museveni akyogera ntuluza nti tekijja kusoma nebo munaleeta baloya ne mubajja mu buli continent tebajja kuwangula musango wa Dr. Kiza Besije mu court marshal. To someone a senior six vackist trying to make some money kolo omwana wa senior six vac kolo mulimo gonna oguli mu neighborhood yo toyisaamu omulimo gwonna amaaso ekiriwo kyoba okola omulimo ne baguba mu jama kasita banka kasotwala sente mu banka teziba njama omulimo ne baguba guunya olusu sente teziwunya lusu. Ekirala abo abajja okutunirako ba obizibo ba ogizibo mbulwaki okola emirimu bwegityo ate enkyabe bajja okujja okwagala okwewolako sente. Saba muko you're smart. Bambi that was my guy Nabwiso. Rest in peace. Kitufu nnyo tebasobola kuwangula. Uncle Gashumba, we trust you. Kekale mwebale nnyo abali kutik Mr. Gashumba, I wish at on time you give a handshake because I like your words. Mpozi soko msemo wao. Next year batuba tutusewo January tuine ekintu kye tugenda okutegeka. Njala muize nyo radio. Omanyi bantu bangi tuina ebitone biyiya abalali babikopa ne babyonoona. Tuine ekintu tugenda okutegeka
next year mu January. Inshallah. Yes. Inshallah tusabira tuke. Mwe n'abaana bali mu senior 6 vac abawala mwe n'ababuza abakyala mutekengako radio 4 radio 7. Yes. Inshallah tujja kuba fenna nga tuseeyo ane kapite ku masimu. Hello sebo obanyabo. Radio 4 Uganda. Konsenso zikwolya nyono sebo. Ono Bobi Wine kabukuru. Yes Bobi Wine. Ndala programu ya sebo ne mwaka Gashumba. Okay. Na yesu Gashumba ye ayogera ku abana Uganda nasa kirubani gwetaga ndimo. Naye abantu abanyarwanda babe e Rwanda nabadikira atotanga beza ate bakola emirimu gya Kristiani bade abana Uganda balaji bakola nze munyarwanda naye nazali weno Uganda naye bali bateekako presa sebo awugyeko sebo ogambye bannansi ba Rwanda bajja wano ne bakola emirimu naffe abannansi naffe bananyinimu kyandibadde tukola abaana nkyali muvubuka myaka 35 okyali ki muvubuka myaka 35 nga be batema amanda ewuwa we bakola buli kimu banna kakati njala muddamu ate nga Rwanda waliyo emirembe sigamba nti waliyo ositalo owaayi osangibwawa nze emasindi ono emasindi njagala otwawule waliwo bannansi ba Rwanda bawayita Rwandans. Those ones, I'm talking to those ones. Banje Masindi. Even not only in Masindi. No more Buganda. No more Linda Kaka. No more Genda every. Kakati. You Osana, Rwanda. Kakati gwe debate yonoonye. Njagala ondagayo ekifo kimu mu Uganda. Nti eno kampu y'abannansi ba Rwanda abali wano mwawule bannansi ba Rwanda n'abanyarwanda abanyarwanda nga Gashumba we are Ugandans 100% nga boolaba omukyoli nga boolaba omuganda nga boolaba omunyoro nga boolaba omusoga nange bwenkola ki bwendi nkubuuzizza Masindi awo mbuulirawo ekifo wekirinzijewo mbu bamazeewo emirimu daserayo ekirala toddangamu okuba simu wano n'ogamba mbufe abavubuka b'emyaka 35 nonsense obuvubuka bukoma ku myaka 25 mbufe abavubuka omeze ebirevu n'envi ne mu nnyindo na buli wamugo ga mbufe abavubuka b'emyaka 35 obuvubuka bukoma ku myaka 25 ate n'ekirala fwe twavubukira tewaliyo na kigambo kino mufe abavubuka gavumenti etufeeko ogiyita otya tokiddangamu n'ogamba mu bantu bufe abavubuka nina emyaka 35 sebo amanya nejo sizide Mulwani wa Muzeyi yakisanga munahankota. Yesinginia ensonga. Kakati ensonga y'abantu banna Uganda abegulidde ensangi zino okunywa omwenge ng'ate tetulya. Taata wange ekiri ku banene bokka lwakuba nti bavaayo oba oluusi y'ensonga ebeera mu mawulire nti gatambulira ku kofuko naye nkubiriza bannayuganda naffe abatasobola kubeera ku mawulire kukulu ate abakungu kutuma ne bafulanka Kasumba nti omwenge si solution eyinza okuba nga solution eba oyinza okuba gwakunywa nga kyekitone kyo naye n'okulya kikulu obulamu bwo kikulu abantu baguganda bange fulanka Kasumba abantu bafa bannayuganda tufa naye ng'ekitusse kunywa omwenge nga tetulya ensonga y'omukulu we Masindi ayogeddeko nti abanyarwanda oba oliawo abagwira beefuza emirimu gya Buganda oba gya Uganda naffe abavubuka ba Buganda b'omulembe omutebi tunyooma emirimu abasajja bali bwe bajja ne bakola obulimu obutonotono oluusi ne bafunamu ate bo bennyini ne tulalaba bubi naye nga tunyooma emirimu abalinginia onagambye Andrew agambye Mr. Kungu thanks for the show Andrew Wekono in Cairo Bank here we are tuned in Andrew leta Cairo Bank iragire program kakati ulira ono omwami akubye simu mwagali omwenge gufuuse omwenge ate n'ekyamu kimanyi okunoonyereza kulaga nti 86 ku bika by'omwenge egitundibwa mu Uganda mifu fake bobanyabunywi fake najina emyenge gye mu praisinga sijja jogera manya kubanga egimu girangira wano mifu ekira mu Uganda muno mulimu kye bayita cocaine omufu mulimu amadagala amafu ulira nonywa cocaine omufu nonywa omwenge omufu nogenda mu pharmacy ogula eddagala effu naumira byonna yes
mikwano gyange abali mu entertainment industry kino bakingamba nti emyenge egisinga mifu ompulira ndowooza ne gulyoka gukulya ekibumba n'ogenda mu famasi n'ogula eddagala effu n'oyita mu nfufu y'e Kampala nga nayo nfu okimanyi nti mateeka g'ennyama y'ente gye mulya wano mateeka nti ente bw'emala kuloola essaawa 6 eyina okumala ennaku 27 nga tebanagibaaga nti ente bw'eva embalala paka Kampala essaawa 6 zemala ku mmotoka okwo ennyama eba efuuse butwa eba yeefumbye kyova olaba mwabampuliriza njagala ogende mu kyalo ogula ennyama y'ente nga bagijje ku ttale ne bagibaaga tesiti yayo yanjawulo nnyo n'egyoguze mu meat packers nagina emyenge bagikola ki bwe giri so no mutuufu nnyo n'okulya kitabo kya muganda wange Nabwiso era nsaasira nnyo abataka b'e Kagoma County Jinja Busoga Uganda nze Babalanda Isimeruka nga saawa zino mbeera kiteesa kyankwanze Mr. Congo ne President waffe abavandimwe Honorable Gashumba mbalamusizza nze Moses Mugisha Ekololo Congo Adam, thanks for hosting Mr. Gashumba, and he's really spot on. I'm UPC Lord Councillor Tom Wananda in Namungona. Mr. Kungu, you are practically patriotic. May God bless you for your kindness towards destitutes. How I wish others can learn from you. Charles Kamurasi, Alimasindo, Charles Bariba Musiba, Banga Dine Bamuyimbo. Kanyongereko na kano era oyo mwami akubye simu okusupplementinga. National Water, tuze ku National Water. Yeah. Yatwala amazzi ewaffe Kalungu Villa Maria. Nemba nyimi yansanga abasima emidumo. Pipe mazino okuyita boogera Lunyankole. Nensanga balaboogera Lunyankole. Nenkubira area manager wa National Water. Nemugani bane mutujoze nnyo. N'emirimu gy'omuganda mu giwadde Banyankole. Sajja byangamba. Gashumba abaana bamwe balangira tebaagala kukola. Opportunities zonna twasooka ziwa abaana bamwe ne bagamba tebasiba myaleeyi. Abanyankole ne bajja okuva Isingiro ne basima emyala gyonna Kalungu yenna Villa Maria ne bamuwa amazzi. Okitegeera? Kati ebyagamba musimanya bannansi balala batuteeka emirimu giriwa temwagala kugikola. Kamba example endala nze buli lwe nninnya ennyonyi nga nfuluma Uganda ng'egenda nga Middle East 70% ku bantu abagibeerako baana baffe abaagala okukola obwayaaya si bwe kiri. The same plane bwe ngirinnya ng'ekoma Uganda ng'ekomawo Uganda kubeerako bayindi n'abachina n'abaliituya kaakati kubanga mu emirimu gye muyisaamu amaaso bagikola ki gye bakola. nze akugamba ono abalituya kati batekinze over entertainment industry. Do you know why? They are sincere. Mwati muli bensimbu. Kati omuddo ya agambye mwine emyaka 35 muvubuka tuddemu nga tuzze lindako sebo sigugalawo studio eno wansanze muno mbagamba ulira gwogikubiriza ne sebo nsanze wano gine emisango tugiziza babiri wano tuyola babiri ulira tubagamba Christmas etuuka mbegayiridde police ni wabwine director wa traffic mubeere bakambwe nnyo envuga abantu bavugamu emmotoka. Bw'oba ogenda kuwumulira Masaka Hotel Boulevard bw'oba yala kusula in 7 Star Masaka Kampala genda Mystery Hotel ne Mystery nyayo nyingera kutwalayo osule busuuka enjeru tugende ddi tegera Mama Rahuma on condition ti Mama Rahuma gogenda naye nze Adam Kungu mugende Mystery baida we mugende Mystery muberenga munyumira obulamu ne Hotel Boulevard Masaka Mystery wano nsambya naye ngende yoddi gwembulira naye ng'ogenda ne Maama Rahuma mu kitabo era nja mugamba terms and conditions I know presenting a national ID Maama Rahuma. Runesa Properties yefeba kabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties enjawulo kwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku miliyoni 1.5 tulina poloti e Bugema okulira n'emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka
ofiisi zaffe esangibwa kasangati ku 10 okulira na Equity Bank. Tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi. Ate nga Cronesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnoti 774 12 07 10 ne ku nnoti 704 27 41 28. Cronesa Properties, let's guide you home.